kuduka chinuma maziga gaba mama gagayiga basademo bagale bafura chitundu kumulamu wakale naye chinuma eri mama bazala ne musula talent yo gotajja kuba mulamuzi alitasetaka yokolundira embuzi oyo doctor alikufa kongo kadi yo manyi kinti ye rapper aliwani fresh. Okay, kugwanga Uganda tulidinga pace abana ne batandikira okukoza kuchenera lonze munana amasimu gakuba nayenga njaga nga tunayingira amasimu gafe fresh omukwatagana mutene Roma Pink okubanga mukululimba Roma mukwatagana dio kwa ne fresh akaimba aba interview kibuza chenera kibuza fresh akinziriza lwachi simanyi lwachi ati wesiri bawo batali bawo nafuna ngani ngofuna omulachi yandi jifunye kati. Okay, anyway nzene fresh tukolela mu studio tukolela Badman Records. So techali kizibu for meeting and then the writers bafe bakwatagana, so they sat down ne bawandika olimba romuzadde ne balituwa ne tulukola bubi atasoma bubi nelazo mfune ne mokuba bubi naye twasibanga waka nasikwagala abalala bachali yakamwere bakalwalira tegala nzire yonga nina echo batwalira mama ne tata tegala fresh. Yes man, tukomleyo kudatika asatu muzizo asatu musambu isakaita kusawo omunana second hour atenda jiko lunakulwayo tugenda kwa tukulekera omupira. Yes, genda kwa kuweleza wakati wa Tottenham Hotspur samba West Brom Albion. Yes, then Wolverhampton agenda kubeko mwana Leicester City, Liverpool eje kusawo mu kitulu ne Manchester City jempire jiro, then Sheffield ne Chelsea wanya 15. So tukomleyo tuli ne mwana mlezi fresh kid wa mli Roma Pinky nenga still fresh no yaina kana kaimbo mako gwede. Okay, kuchenera lonze mwana Metro FM tukomyeho tukyaliwo so mumbere no Sigman pa introduction okay nga tunafuna introduction tufunera amapinki na yedugire mambika tusoke tufuneyo akasoka na yatuwemu ayinzo gamba tasobola kasoka tufunera amapinki na yatuwemu onayeni na matwela na masagange galava Galava, TV na radio, social media, yo nambilava, gabatsala basazibwanga. Hey, abamubala bisibwa balala bavumwa banamwandu babakumpanya balala batsibwa benatubira banetuddamu. Ngana babikoze baleyo bali mu kujaguza. Konze kambeyo, sogereko, kino kisusano. Tukoye mama mokusozi wanga mbiganye kino kisusana tukoye mama mokusozi wanga mbiganye nono nabade ku TV tu amazigane ganyongoka mama munga swazi wange cheunyisa balale ngalo bakuba ebifananye bisitaza abatsala ne baswazibwa. Okay, kuchenera lonze mwana Metro FM budachikazizi nana ezaketa kusawa munana. Yes, tukomyewo mu masawo embira jesi wetu cyali tugatidwako Roma Pink kukata ne Fresh Kid Uganda mpola wetu cyali anatwegata kama simu gakuba manji nenga bayina kipya kibalise bana Uganda kimwino okuliramu. Tutandikira abana ba introducing it. Okay, ngali kempeoze chikanze Stickman mu Sudan semsem logologo tuba ku 90.8 Metro FM sanga ku Martin Road ndubanga tukumamirira ankuru pebera ku consonze nembera ku saido no ngamansi omukulu ali saidize no aiti yagana tajja kweyongera ko simanyi obempeoze chikaza mugana neziga asigale kwa nagwa nange simanyi nenga wanyini wane yagala niwo yagala nange simanyi ne muzikirize akandu ka ready ka mugana okuba kavuga mutwe aina bungi simanyi oba design simanyi nenga omule muntu yaboti muvubuka muto aina swaga kweliri mwelu tali mu ABCD bwo mutunulira bwoti ogamba kitufu tanatambula aina bling yambade simanyo ba silver oba gold yanambulira ayambade ka t-shirt keru kaliko stripes njeru so za black ayamba nakapale kenyini ka black kalimo obukubo black ne white ga ali simple ntegeza nti abadde waka abadde mu covid tasomye nnyo abadde mbyachi yaye na mukwewo Sikuvimbisa just nyogera mazima nyogera alali ngonza zakoleso wani. Ali kusaidia yange ye mchala the beautiful. Mwana muto nange simanyi akayimba kafulumiza kabadde kamanyi nalinka ulideko. Kayimba kabachala kabulira abachala. Bantu bangi bavude bayimba kunyimeza abachala omuli na makula rema abanyabo omuli palasa yimba mama omuli abantu mangi ne babide Julius yimba mama.
naye nakaki kanjawulo mwana muto omulawo mundabika simanyi yasinziira ku kikyali kitya yali yebasa ati ani yamugamba mama we bamukuba yawulya buwulize naye muzikirize asibye buviiri bw'amaanyi asibye piece za ssente asibye ka brazilian kalimu buno bugundi bu twist ya twist nzeemu kutogaana mbokaboti mpola mpola yasala akasige gwe tomanyi yasamune kapini mu nnyindo ka red you don't know aina bu earring ku matu buli simpand easy sibine ebyagundi munata matu gagiregale guluke no she simpand easy America ka t-shirt kaliko I have been perfect and good kati simanyi obata chali perfect and good which I don't know haja kumbulia masawo ayamba ne skirt ya maroon segezali simpa yesu nyo mpira wa nsawo you don't know abadenga fulmye bulungi nyo ngalaga kitufu dangena ku interview sibino muna zukusena ku interview nabanga agenda mu lumbe nedda China taina makeup mungi ayine njala za pink ila ngiri nyere kuli konti pink yesibya kasawa ka silver kitegeza sente bweziri nange simanyi bwaseko gamugamba seka ku myaka jaina madega nanega munafuata abanedda ali kwalali chegamba gana napoliza muzikirize Roma Pinky ni manze fresh kid babuze kwatuiza ku 90.8 kansuke no muchala soko buze kwatuza ku Metro FM abawuliza Metro FM musibyo mtya amanya Roma Pinky obla mugamba timwe bale tuuliriza mwe bale kuuliriza Dikman mu Sudan ne rupi mwe bale kubeerako okay ali ku Metro FM mulikiria tamuvango ko buli Sunday oba buli lunako buli Sunday tata buli Sunday tamuvango ko bazine kabaka lupi abao bazine Stickman yama sichecho wachidi wechiramba sazeko omuwi ne 14 kana ito mutumiddeko ye wali yabera mbumoli okay mumbere no anga babuza ku bantu talent yo botajja kuba mulamuzi alitasataka yokolundire embuzi oyo doctor alikufa kongo kadi yo manyikinti ye rap ali wani fresh okay kuchenda katonze munana Metro FM tachikana mukageza kaita kusawa munana second hour je tulimu program echa the biggest countdown show top 10 show we tuli mpola gwanga Uganda tuli dinga pace abana batandikira okoza kuchenda katonze munana amasimu gakuba nayenga nje tunayingira amasimu gafe fresh omukwata kana mutene Roma Pinky okubanga mukululimba mayimba Roma Ali mukwano gwa ku UBC mbade ku Roma Ali yeye nayo ka brown nga fresh kid kana akana kawala kazungu mukwata kana di fresh Roma mukwata kana dio kwa ne fresh akaiba aba interview chibuza chene bachibuza fresh achinziriza lwachi simanyi lwachi kati wesiri bawo watali bawo nafuna ngeni ngofuna mlachi yandijifunye kati okay anyway nzene fresh tukolela mu studio tukolela Badman Records so techali kizibu for ku meeting and then the writers bafe bakwatagana so they sat down ne bawandika oluyimba lwomuzadde ne balituwane tulukola so nga tunayimba na fresh walwa kayimba kalike twasoose so kitegezo ine nyimba bbiri zokezo ine nyimba 3 girl child tukoye then nomuzadde how was it okola ne fresh kid experience yali etya kuba superstar abana bamukirizamu nnyo abana b'emyaka gyammwe mukisa okukola naye sibangi bakoze nabo ng'ogyeko ggwe I felt good and at the same time naulira normal and then he's talented. That made me feel a bit proud because Nkola no mutu ali talented and at the same time I'm talented. So when you mix a talent and a talent then vibe bayamani. Okay. Yeah. Fresh okola ni Roma Pinky first time. Chali chitya. Bana yuga chali chitya. Bya kunyiza bo wakola because no gamba nti mbutufu no limba na passion yalo. Chali kiria era chali nomo. Nange. Champisera, champisa bubi. Nera chali kiria. Oja kusembeza nnyo emask yo. Oba odemu ko wali bote yes. Mumbere eno fresh nga tuta amasimu okutubuzaako olimba no video yafulumye kwa bawuliza abaledi bayinza batamanyi bwe bayafulumye baginonya bagijewa. Yafulumye. So you have YouTube channels you can either go ku ya Roma Pinky or ku ya Fresh Kid Uganda. Neujifuna video limba balito omuzadde Roma Pinky music goyimbe ina otambula nnyo mu bazadde abaana ekintu bwe kityo lwaki olowooza idea wajijjawa kubanga otambulira mu bazadde nti bayimba abaana kubulira bazadde kugasula abaana idea ojijjawa
njagala nnyo abakyala nina passion ng'omuntu oyimba njatuka njayimba ku kintu ekirala with time lwakuba kati nyimba zajja nezigana nezikwatagana mu biseera byebimu ate nga zonna information erimu ya kulwanirira ddembe ly'abakyala kuwaana abakyala then ku advising abantu nina passion nganza okuyimba ekyo kyenyimba era I love what I do. Era kino bagenda kimbuuza nakyo bagala kumanya eddoboozi libawulira esaawa zino bagamba mukazi mukulu mwana muto afaanana atya osoma tosoma oli muvaaka era kiri kinyonyola bawuza 90.8 metro kwa kayembako kali eri bakamanyine bagamba Roma Pinky asoma akola ki. Rahma Pinky yali 17 years old ali mu senior 6. Oli muvaaka ndi mu senior 6 so bibana abaze abakyali abali fresh era kuzino oli mu kibiina kyere emyaka emeka nawe kidde mulimu abana akuba kitu kiba tukigalewo Zandi mu P4 n'emyaka 9. Period. Okay, ku note 3.2 ne note 5 nya 9.08 note 5.9.08 yes ne note 3.2 the number 2 zesimu ajiriko metro twagala isimu nga 5 babuza konyo bana ba mama ye Mandela wao Mandela ndi namungona ku center mu road esebo Mubikirize katono nnyo nga sinabakwandiika indi bafa bataba mutabani wange ne mwonyinaze. Sebo. Tokwenjozeze onalebu akuguzibwe Jacobo. Ero siri chairman bunamwaya nti yogayo nabakubereddewo. Abahuma Pinky oyo limbale lulyo lw'abanyabundu oba bamaama waliwo lulyo yasokerako olwo. Limbale lulungi nnyo ne Fresh Kid azenga ayimba bulungi nnyo. Nekirunja kukisa manager baabwe nti abaana babongeremu promotion kati nga mu kiseera kino okubeera nga bakwatagana ne babloga ab'enjawulo mu bukodyo bonna ababloga bamanye babawanikayo ekirala ne babafunirayo kukonga ku vocal trainers ne bajja nga bazimba mpolampola amalokusigala okusingako awo kuba talenti mweri naye nga beetaagamuko ku vocal trainers ne bajja nga babuildinga kuba vocal abilities zaabwe tebasobola zizimba mulundi gumu ne basobola okuba nga bajja zimba mpola. Mandela ndi namuwona ku center mu road mwebale nnyo baana ba maama. Yes, Mandela namuwona ye alaga akayimba sikabi akiriza awagambye ajiriko metro. Hello Sebo. Eto mubale kuweereza. Webale kubeerako. Rahma Pinky ankola ni Fresh Kid. Sebo. Ono Hassan ebunamwaya. Hassan ebunamwaya Jacobo gyakikiriza gye yazze. Mwebale kulonda Jacobo, yes. Rahma Pinky agambye omukolera nnyo n'omukulu Fresh Kid. Sebo. Mwebale kuweereza. Webale kubeerako taata. Mivule tone. Mivule tone. Nakigala mkifene mukajani stone kana. Mu majani. Nawe nakigala wawa n'opopine kajani seri eri majani. Oli kumpimpi kyekimwera. Nawe kambuzeemu katono Fresh Kid yebale kuyimba. Kuma performance y'okubeera nga nakati akyali ku chat newankubadde covid yayingirira ab'ebivulu ng'abo abaana. Naye kibadde njagala okumanya. Nawulirako recently nti ono gundi we takyali kyono gwe yakolanga naye gwagambye nti ali mu kasonda yani 14K 14K bwongo yali takyakolagana naye mbeera kyeriwo wali wano 14K tetumanyi management yemutwala mu maaso kiri kitya agenda kuddamu nawe yaddayo eruweero oba akyali wano mu kibuga nze mifulestone naye sigenda buuza bya Jacobo Kanti manya akabalazi kayakadde ate sidiringa nabagimera owaye Mivule muno ki muno yabye kabye. Okay, Fresh ya mudde mune 14K we yabagambe kigambo kimudde mukati ntuduke sajja tukoze bubi nnyo nsajja. Okay, sajja afakalo yakafunye. Okay, mudde mu kiri kitya ku bibuzo byabuziza Nencho mudemu. For achali ne 14K abantu badde mwawo. Jangu 14K no kumekufanira. Omwana atachali nawe badde mwawo kubana yatambude n'abaana bano. Amina bananga batuuliza ku metro amanya 14K bongo. Fresh Kid nchakola naye. Okay. Just nali nava mu management gitwali mu Fenna in Texas. Okay. Benavayo waita wakasira tekali kanene navayo. Ne management jali mu sawa zino. Neddamu ne nfuna ne tuddamu ne tukwatagana era nakakayimba
era nze yabadde omu ku writer era nkyamwandikira osaawa zino Fresh Kid ali mu MC events ekuliwa omukolo MC Eddie oba manager Eddie okay Fresh muzeeyi yaddayo eriweero akyali oba akyali gwakiddamu gwabimanyi yamanyi music we naye abuuza nnyo nasemba mulaba sijjukira naye nga gyali eyo naye ayiriba okay agiriko Metro atata kendeza Metro yo jatutta amatu ono speak man okubana empigi mutaigwa ko byo mutaje yakubisa na mwanje yesebo ndibuza tena kuja ko yesebo eyo tukuulira Metro okay twagala oberekirya oba okuba ku radio radio tugikendeze tunyumirwe kuba banja bagala okuyitamu dakika emu banange tudduka omupiira gulina okuyingira sebo kubasesa Pulu mwana wa mama hano oboji empaako yawe empako yanga Pulu apuli bojo nienda kulamukia Fresh Kid ogo Fresh Kid bakulamusaako bakuli emito jatuteekera ne bakulamusaako Fresh Kid olota amoti oli otya amoti ndi bulungi bojo semerera kuura Fresh Kid ota zina bulungi webale kusiima taata enze taata Metro Pink ndozi bojo mulungi okay Palma Pink nawe oli mukazi mulungi nnyo nawe mulamukize thank you Lord okay abatoolo mwenna abatoolo okuva ehoyima mwenna mbagamba empaako yawe apuli nange yange apuli big up sebo tukale kuweereza ubali kubeera kanino taata era Bruno mukono wangi Bruno mukono erweza mukono lweza sebo kibirako Metro balofumbo de unaku bweruti tuyanza bantu kubanga mukibirako buli basandi ira naye esebo dara denyo katala ukapi esebo omwana omwalo na davi ndo bisoso kuba wabataze tukoye webale kusiima katoka ira esebo kama hicho kwa yimba wala kurukura katala kurukura kimewusizo wa 17 yatula wansi n'atuwandi kolungi nayimba yimbo n'alungiya ampesa prize y'amaanyi era agende maaso kana akapya kali katya tutunulira kapya kapya akawakoze Fresh Kid Club kwa amaanyi tujja kukwata kubanga esebo okukiriza Fresh Kid talent akene picture present kali yanko okay December yo Metro muli banji abasimu banji tetuyinza bamalayo naye lwakadde tulina okubanga tuyingira omupiira gwa Tottenham Hotspur nga bambalagana ne West Bromwich Albion agiriko Metro asembeyo hello yesebo jaja tukuulira mwebale kasukala kazini mamiri ya kazeyi mwana 5 ono Badman Kyewuba bulijjo Kyewuba mwana kachuni ngawulidde katapumani leo dogo Fresh Kid ya tapumani ne ka sexe yalona ekyekimu yama chapano bagende maso mani nga bakikuwa mwala tujja supporting waliona tukuyanza na dala okay abamasimu mulimanyi message nyingi neche tugenda okola akatujona ambe mu tukomye tusibule Fresh Kid asibule ne Roma Pink asibule abali ku Metro FM abagis Roma Pinky bagala music wange musobola mujja ku YouTube channel yange ya Roma Pinky oba osobola ogenda ku Google no downloading era olonyeza ku Roma Pinky then social media platforms zange Instagram Facebook Twitter yonna ononya Roma Pinky management yo management osobola manager ngo so mufunira ku 0754800870 jide mugumu mama 075 noti 754 800 noti 870 okay Fresh nga tuli kobako busembayo tuduke mpira guyingira mbagala nnyo mwena babadde ku Metro FM buli Sunday temusubwanga temuvanga okwo ze namba ya manager wange eri 0759 074 jidemu 0759 074 094 so you manage Fresh social media handles chitya music oba mujawa Fresh Kid Uganda ku YouTube na ku Google kasitotekamu erinnya lyange notekamu oluyimba noteka ku download MP4 bakuletera links nonyigamu nogenda no downloadinga
Okay, tubeyanza dala ai makaiko lepreza tukwatagana unaku Sunday jali genda kwa Valentine nenga tuli na mwelebi kanga mwana mulinzi John Ogayadde sikulaba wajoli ojowe line up no mupira njagala okwebaza ko bawuliza balonji ko tatandikide wali paka tugenda kubanga tunzikide program wotunulira nti onaku lwalero Palaso Masao alina project empya radio matala ngenge nyimba nyingi mpola nefe tubateredde wano tubalekere Jona naye Jona bamuweleze mu mpira ne Staw atulemu wano fresh kid asobola omupiira fresh kaje mukole kola bikowereze akalo wereze muku nenga mwene bambi mwe bade kubeerako babuladi bange mwene bafiiriddwa bachali bange abeebudo tugenda tuzike chali waffe mwana Pepe awo mu Kimbeja. Rest in peace. Okay, abama simu mulimanyi message nyingi neche tugenda kola katujeo nambe emu tukome tusibule fresh kid asibule ne Roma Pink asibule nambe emu mu nyimbe sinzo okwocha mu week tukoze wetu ku nambe emu toyinza kuvaawo Uganda kati onakulwalero luyimba bana Uganda lubayise emu kati onakulwalero mu lubanja mulukiriza